Mukwano Mukama yeebazibwe. Munnaye bintu kiseera ekiringa bwe kityo okuzzaamu abantu amaanyi ate n'okweyongera okutegeera nti Katonda era asigala nga ye Mukama ate era obulamu bwaffe buli mu ngalo za Mukama. Wabula ffe kye tulina okukola kusigala nga Katonda nga twetukuza nga tukola bulungi n'eri abalala nga tukola bye tukola era nga Katonda bw'ayagala. Nyinza okubeera nga sibituukiriza oba nga situukiridde naye Katonda alaba emitima gyaffe. So n'olw'ensonga eyo kino kye kigambo ekikulu obutatya n'okuddamu amaanyi bwe tuwulira ku bintu ebyali bibaddewo era ebiriwo na kati ne tulaba Katonda. Ekyo kigenda kutugumya ate kigenda kutuwa okubeera nga we are well prepared ate era twetaaga okweyongera okwogera mu bulamu bw'abantu kubanga tulabyeko ne tulegako ne tutunula era byebinaku. So mbadde nkusaba maama wange obanga era osobodde era nga manya gye kusobola obuntu buno era nga bwokafunye tubusindikeko eri abantu abalala olw'ensonga abantu entiisa weeri of course naye abantu abamu bafunye pressure abamu batabuse emitwe buli kintu kyonna kye happeninze kubanga abantu abaagalwa baffe batuvuddeko naye ekyokukola kyeki wabula bayibuli mbeera ekyawandikibwa kyentaddemu egamba mu ngero 18:10 nti Katonda kyekigo eky'amaanyi omutuukirivu addukira omwo n'abeera mirembe ate era ekyoluzungu kikijja obulungi nti n'abeera safe. So Katonda yokka yekka gye tulina okuddukira yagenda okubeera ekigo kyaffe mu buli mbeera kubanga naye yatugamba era mu Zabbuli 46 nti ye kyekigo kyaffe ye kyekiddukiro kyaffe ye omubeezi atabula mu kulaba ennaku. Katonda yakimanya nti waliwo ebiro eby'ennaku bisobola okujja naye ye yabeera omubeezi waffe naye tusaba omwoyo omutukuvu ow'ekisa okutusobozesa okukijjukira nti Katonda kyekiddukiro tuddukire gy'ali. So ebigambo bino era nga bwe njogera bwe nti omuntu n'awulira ku bigambo bino n'amanya nzijjukidde kanzirukire eri Mukama kubanga omuntu ne bwe mba nzimbye ennyumba yange nga nnene nnyo nga nina emmotoka zange nnene zitambula nga zimanyi n'okudda ekyennyumanyuma ne maaso newe ŋŋamba nti njekwekemu era nga temuli Katonda tekisoboka wabula okuddukira mu Mukama ne twekweka omwo kubanga abantu be tulaba era abavudde mu nsi tewaliwo n'ekimu kye bakoze eki kye batutte. Tewali n'ekimu kye bakoze eki kye batutte azinga engalo ze bw'ati ne bazigolola bulungi n'abeera nga talina kyatutte. Nzijukira wano nga tuli wano ku Main Street ku Church of Uganda nga tuli mu viewing eya Pastor Kawaala. Omukyala omu bwe yajja bwe twali mu viewing n'alaba empeta nga yali esigaddeko ku ngalo ya Pastor Kawaala. Nze newe nali simanyi naye omukyala yagamba nti empeta eyo mugiggyeeko era abasajja bano abakola ku ebyo ebya funeral home baagenda ne baggyako empeta. Talina kyagenda nakyo yadde abeera ng'ayambadde oba bamuzinze oba mu mbuga oba ki naye talina kyagenda nakyo kubanga byonna bisigala. Kakati ku nsi kwe kumanya nti twetaaga Katonda waffe yekka ekiddukiro kyaffe omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku kubanga bino byonna ebitukooya ebitukyawaganya ebitulwanyisaganya ebituvumaganya ebitulemesa byonna bye twetaaga yadde kulya yadde kunywa yadde kugaggawala byonna tubireka wano ku nsi naye nga Katonda yennyini gwe twetaaga kubanga era omuntu eri Katonda gy'akola kijjadda ebyensi byonna ng'abirese wano ate olaba n'omubiri oguleka ku nsi gudda mu ttaka omwoyo ne gulyoka gukola ki guddayo gy'ali. Bayibuli etugamba mu Basessaloniika ekisooka essuula 4:13 nti kale okuva awo n'oserengeta nti tetweraliikiranga lw'ebyabo abeebaka tuleme okuggwamu essuubi ku lw'ebyabo abeebaka. Mukama atutegeeza nti ebikwatagana ne kwabo ye akitegeera bulungi akimanyi bulungi kubanga obulamu bwaffe buli mu ngalo zaani za Mukama. Era kyova olaba nti mu Baluumi 8:28 akkaatiriza n'agamba nti nze byonna mbikolera wamu olw'obulungi eri abo abaagala Katonda eri abo abanjagala eri abo be natondera ekigendererwa. Mukama atutondedde ekigendererwa naye bwe twezuula ne twenoonya ekigendererwa kyo kiriwa ekigendererwa kyange kiriwa. Mukama atutondedde ekigendererwa
era kyova olaba nti abasajja bano abavudde mu nsi kati nga bwolaba ono omusumba Ssenfuma oba bwolaba omusajja Kawaala oba bwolaba ng'omusajja Kkula n'abalala bonna abagenze betulabako ab'amaanyi abakoze ebintu buli avaayo obujulizi n'agamba banaye omusajja ono abadde taata wange ono omukyala ono abadde maama wange akoze kino ne kino kubanga watonderwa ekigendererwa Katonda yakuyitira ekigendererwa kati bw'alaba ng'okoze emirimu gyo bulungi nnyo nga tayagala ate ebintu bikutabukeko mu maaso Mukama asalawo n'akutwala ku kiseera ye kyasazeewo okukutwala kubanga era kyava agamba nti obulamu bwammwe buli mu ngalo zammwe obulamu bwaffe bwa Mukama tayagala tweraliikirire awo osoma Luka 12 okuva ku 22 nti teweeraliikirira yadde ekyokulya yadde ekyokunywa yadde ekyokwambala kubanga olaba zinnamuŋŋoona tezisiga ebinyonyi tebisiga naye birya namuŋŋoona nti tezirina nawe materekero naye zirya ate ne zisigala nga zijja kulya n'agamba laba yamalanga gambala nti ne Solomoni teyayambalanga erimu ku ddanga eri naye ye Katonda taasingengawo nnyo ffe okutukola obulungi ffe abantu be yatonda olw'ekigendererwa ebyo bye bigambo bye tulina okumanya ne tusoma Bayibuli ne tutegeera Katonda ne tumubikkulirwa ne twenenya ate ne tusonyiwa ne tutekwatirira you let it go ne tuletinga go haleluya banaye Mukama akumpeera nnyo omukisa bigambo bino tubigabaneko n'ebyo byofunye Mukama anaakuwa omukisa mu kiseera ekiringa bwe kiti sanga waliwo omuntu anaatwala obulokozi era olunaku olwaleero gamba nti ayi Mukama nkutegedde nti gwe Katonda ekiddukiro kyange eky'amaanyi era gwe wekka gwe neetaaga era mu kaseera kano njatula n'akamwa kange nga njatula Yesu Kristo nti ye mulokozi wange era Yesu Kristo nkutwala olwaleero nga gwe mulokozi w'obulamu bwange weebala okumpa obulamu weebala okumponya ne famire zonna Mukama nkwebaza kubanga gwe Katonda ayinza byonna eyatutonda n'otuwa omwana wo mu Yesu Kristo nti nga ye lyekka kkubo n'amazima n'obulamu tewali eyajja kitaffe Yesu yagamba teri agenda eri kitange nga tayinse mu nze kale n'olwekyo soma ne Yokaana 15 ejja kutegeeza ekigambo Yesu agamba nze muzabbibu ogw'amazima kitange ye mulimi tewali waayinza kukola kintu kyonna awatali nze nti era singa sekiri bwe kityo sandibagambye nti ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe n'ekigambo nange bwe mbeera mu mmwe kyonna kye musaba munaakikolerwa oyo Yesu yayogera ebigambo ebyo kubanga bwe tuba mu ye lwe luggi naffe ekigambo kye bwe kibeeramu tuba n'obulamu era bwe tusaba tuddibwamu Mukama abawa omukisa amanya nsigadde mama Meyi wano Kawaala mbaagala nnyo mugendeko ku YouTube uteekamu Meyi Kawaala aba Meyi Jerry Kawaala Healing Outreach Ministries International bateekamu Pastor Ben Kawaala naye nga Meyi Kawaala weri music ejja musanga word of encouragement the word of God era owulire n'enjiri egenda mu maaso okubukedde buli lwakusatu ssaawa 4 n'ekitundu e Uganda osobola okutega ku bukedde ate ku Google TV enkya ku ssaawa 10 ku Lwessande buli ssaawa 10 ate nga Mukama atuguliddewo oluggi ku Excel TV zigenda kutandika era nako tujja kubeerako tusasanye ekigambo kya Mukama ne Mukama anaatuwa omukisa tubeera ku online buli ssaawa 3 Eastern Time ssaawa 3 Eastern Time oyinza okuba ku nnamba nenkulagirira engeri gy'oyingirako tugezaako okufuna ennamba ogikuba bukubi n'obeera ng'oli ku line kijja kuba nga kituyamba ate nga nawe kikuyamba namba kuba ku 857 266 2747 onkulagirira engeri gy'oyingirako oba oyinza ogenda ku website ku Facebook n'ogenda ku Meyi Jerry Kawaala ba Meyi ogenda kulaba waliwo engeri gy'olagirirwa engeri gy'oyingirako waliwo n'essimu endala era gyinja okuba nga mbawa oba ogenda ku mutimbagano gwaffe www.healingoutreach.net eyo website era oyinza okulaba engeri gye tuyingiramu and you communicate with us if you want to send the email send email yo ku meyikawaala@gmail.com era naawo nsobola okuddamu so ebintu ebiringa bwe bityo tusaba tukansolinga abantu era ku online kikola bulungi kubanga tuba tusobola okureachinga abantu all over the world all over the nation kitukoledde bulungi nnyo so Katonda yalina engeri ze gyakolamu emirimu gye
Katonda tetumwekakaako naye Katonda atunuulira emitima n'alyoka akozesa abantu be nga ye bw'ayagala so singa ffe bwe twagala. Era by'ayagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikola ki? Nga bwe bikolebwa mu ggulu, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibye emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama abawe omukisa. Webala okuwuliriza.